Waniriza nnyo ku mukutu ogwa Babi Television Uganda era nenkwebaza okubanga otambulira wamu naffe yonna gy'osinzira okubanga otugoberera. Nsonga ku nsonga nga bulijjo atuyamba okubanga tuzikutuusaako butereevu ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Ebyatuusewo ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olw'ejjo mwabitegedde bulungi nnyo olw'ensonga nti yalemeseddwa okubanga agenda mu bitundu by'e Palisa gye yabadde alina okubanga amobilizinga bannakibiina ekya National Unity Platform abasangibwa mu bitundu ebyo Palisa. Era okusinziira ku byabaddewo olunaku olw'ejjo, poliisi yamuzinzeeko mu bitundu by'e Sezibwawo. Mu bitundu by'e Sezibwa we yamusaliddeko aneemusimba patrol mu maaso n'emabega n'ekimotoka ekinene ekya poliisi ekibeeramu teargas nga kussa n'abasirikale babadde bayitirivu nnyo nga bw'obalaba nga bakambwe nnyo nyini ddala ebitagambika, era nga bonna balina agasawo agabadde gajjuddemu zi kanister nga kussa n'obucupa obujjuddemu teargas abalagala nga bw'obalaba awo bwe batyo nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu abatunuulidde, era nga President ne Joel Ssenyonyi okussa ne David Lewis Lubongoya baagezezzaako kubanga aboogerezeganya n'abakulu bano, wabula oyo omukyala gw'olaba ye yabadde DPC era nga ye yalagidde ekikwekweto kino kikolebwe, era ne bazingako President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga wolaba ekimotoka ekyo ekitambuliramu abasirikale. Ye DPC omukyala eyagaanye President Robert Kyagulanyi Ssentamu okubanga asala omugga gwa Ssezibwa okweyongerayo, nga bwe nakutegeezezzaako nti bamuteze patrol bbiri era zeezo mpaawo n'omu yabadde akkirizibwa kubanga ayitawo, era amagye nga bw'obalaba awo babadde banyiivu bitya banyiikaavu nga tebaagala mukulembeze wa ggwanga kuyitawo. Olw'ensonga eyo President yasazeewo n'abatunuulira butunuulizi nga ye Joel Ssenyonyi ayongera okubanga abannyonnyola, wabula okusinziira ku byamugambiddwa abakulu bano aba poliisi baategeezezza nti alina okubanga addayo ewa IGP asabe olukusa asobole okubanga bamukkiriza bamuleke agende gy'alina okubanga agenda. Ekyo babadde bakikoze dda bulungi nnyo era okusinziira ku Joel Ssenyonyi by'annyonnyodde. Omusirikale yabadde akuliddemu ekikwekweto kino eky'okkwata President Robert Kyagulanyi Ssentamu yamunnyonnyodde, naye nga ate ayongera musindika ate mu bakulu balala aba poliisi. Honorable Zaake Francis Mutebi naye yabaddeko nnyo, naye okusinziira ku mbeera abasirikale gy'obalabamu ekyamazima kyo kiri nti nabo bye bakola bibyannyamiza. Kansooke nkuwe akatambi kano kawulirize bulungi nnyo n'oluvannyuma ngenda kubanga ankomawo atuyongereyo. Sagala mbeere nga nneeyongerayo nga sikakuwadde kawuliriza olw'ensonga nti kalimu ebigambo ebirungi by'osaanye okubanga omanya ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda. Kasooke tukawulire n'oluvannyuma ngenda kubanga nkomawo tweyongereyo n'ensonga zino. Kati eno message egenda eri Uganda Police. Nammwe abasirikale abamu ababonyaabonya abantu ku makubo, tunuulira musajja munnammwe ono entunula gy'atunulamu. Abasoma photographic interpretation mujje wano mulaba omusajja ono atuula n'alowooza biki ebigenda okuddirira olunaku lw'enkya. Abantu bano bakoowu nabo bakimanyi ne muli ku Munnayuganda tabalinaako yadde obuzibu. Mujjeyo teargas, ssente y'omubiri w'omusolo, bino byekola. Uganda Police mwebereremu, tukoye ejjoogo. Abantu bagenda tukanga bino tebakyabitya, ebyokuteega abantu teargas nga tebakyamutya, ate ne mundu bajja zikwata. Kuba kye mukoze olwala okutega Robert Kyagulanyi Ssentamu ku Ssezibwa, mubadde mujja kukola n'ekisinga awo, mumuteeze mu maaso n'emabega, mubadde mubala kaki. Naye mulimu abalowooza nga tebalowooza nga mmwe. So Museveni byonna mubikole nemanya akadde akatuufu kajja very soon. Wabula olunaku lwabadde lwajjo era President Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwasookera ddala bwe yagenda wali mu bitundu by'e Kamuli, amagye gaamusalako ko mu ngeri emu oba endala, wabula kyaddaaki order from above n'alagira nate basobole okubanga bamuleka olw'ensonga nti ensasaga yali etandise. Weewaawo babakubamukko ka teargas, babakubamukko omukko ogubalagala
naye finally ne babata ne basobola okubanga abayitawo ne beeyongerayo era baatuuka bulungi nnyo e Kamuli. Wabula okusinziira ku byali bigenda mu maaso bye baali bagamba nti Bobi Wine n'ekibiina kye tebannaba kubanga babituukiriza ne basalawo olugendo lw'e Bugweri ne balusazaamu mu ngeri emu oba endala basobole okubanga bagenda ate abatuukirize ekiwandiiko eri Enaggulu mwalaba Honorable Joel Ssennyonyi ng'agenda Enaggulu ne David Lewis Rubongoya nga kussa ne Chairman Nyanzi bagenda Enaggulu wadde nga bwe baatuuka ku kitebe Enaggulu abasooka okubanga bataayizibwa poliisi baabagana okubanga bayingira munda mu kitebe kya poliisi ekisangibwa wali Enaggulu. Amawulire ago saagabatuusako wano ku mukutu naye nga nsuubira mwagafuna bulungi nnyo mu ngeri emu endala ku mikutu egy'enkyukakyuka naye nga kyo kiri nti baamala ne bakwata ebbaluwa eyo era baatuma omukulu omu mu poliisi era n'ava mu ofiisi ye n'ajja n'apiikinga ebbaluwa ya Joel Ssennyonyi gye yali awandiise kussa n'ebbaluwa eyali ewandiikiddwa Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform omukulu David Lewis Rubongoya era nga ekiwandiiko kino yadde nga baakifuna naye yo poliisi yasazeewo egaane entambula za President Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bitundu bya Sseziba nga wenkutegeezezzaako. Bino ebigambo bye ngenda okubanga nkuwa President bye yayogera ku nsonga za poliisi okubanga bamutaayiza okumulemesa okubanga atalaaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga we yali scheduled oba we yali plan y'ekibiina kya National Unity Platform okulaba nga abadda mu country wide tour phase 2. Olunaku olukyali successful lwali lw'e Kamuli yadde nga babakubamukko omukka ogubalagala naye ate tekyabalobera kubanga batuukayo. Kakuwa ebigambo bya President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga kaatiriza ku nsonga eno ey'okubanga bamubulookinga buli waba agenda n'oluvannyuma ogiwulirize oyongeze ku ddoboozi ly'essimu ogitegeere bulungi nnyo n'oluvannyuma ngenda kubanga nkomawo tweyongereyo n'ensonga. Olunaku lwa leero twabadde tulina kubeera Bugweri tetwagenzeeyo kuba twabadde tulina okukomawo tuwandiike ebbaluwa eyo tugende ku rekodi twogere n'eggwanga bamanye kye tuliko. Olunaku lw'enkya tukeera kuzambala tugenda Parisa. Nationwide tour yaffe egendagenda maaso tetulina musango gwe tukola tetulina tteeka lye tumenya tetulina kintu kye twonoona buli kimu tukikolera mu mateeka kubanga tuli kibiina ekiwandiise mu mateeka ekironde ffe tulina n'okubanga tukulembera eggwanga lino. Museveni is an illegitimate president. He is not the president of Uganda. He is a bandit that took over our country 38 years ago, and every 5 years he organizes sham elections. But even in the 2021 sham elections, we defeated him. So he's illegitimate. However, we are being non-violent and we're doing everything within the law because we know we are on the right side of history. We are on the right side of the law. So we are going to Parisa tomorrow. Thank you very much and God bless you. Bobi Wine oba President Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yava mu bitundu by'e Kamuli olunaku olwaddako lwe yali alina okuba ng'agenda e Bugweri yasooka n'ayita press conference ku kitebe eky'ekibiina kya National Unity Platform era okutangazaamuko ku nsonga lwaki atebyolekedde Bugweri nga ekyabadde kirina okuba nga akibeera nga bakutegeezezaako nti babadde balina okuba nga oba baali balina okuba nga bawandiika ebbaluwa bagitwale ku kitebe kya poliisi e Naggulu. Oluvannyuma lwa poliisi okuvaayo n'egamba nti waliwo ate ebitannatuukirizibwa nga n'olw'ensonga eyo baapoozingamukko olunaku olwo tebaagenda Bugweri basobole okugenda e Naggulu batwale ebbaluwa eyo gye baali bagambye nti tebannaba kubanga bagituukiriza. Olwagitwalayo nkutegeezezza nti poliisi yababulookingira ku mulyango n'etabakkiriza kubanga bayingira mu ofiisi eza poliisi era mu ngeri emu oba endala waliwo omukulu eyajja n'akima ebbaluwa okuva ewa Joel Ssennyonyi nga kussa ne Secretary General ebyo nno mbadde mbikutegeezezzaako emabega ku kkaawo naye nga President bwakutegeezezza nti they are non-violent olw'ensonga nti balina n'ekimu kye boonoona wabula abageezako kubanga balemesa emirimu nga kussa n'okumobilizinga abawagizi baabwe. Ekyewuunyisa abawagizi abalala oba bannabyabufuzi abalala bo abali bize batalaaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga bwe mwalabako Dr. Kano Kizza Besigye ng'ali mu bitundu by'e Masaka
yadde nga yalina emmotoka zaali 3 ze yagenda nazo nga kusana ba boda balinga 2 be baali bamugoberera so nga ndowooza tewaali nsonga lwaki abamugoberera okubanga abablockinga olw'ensonga nti abantu bakimanya dda nti Besigye okolera Museveni ne badda ku ludda olwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga y'ensonga lwaki mumulaba ataayizibwa wano ne wali tasobola kubanga ayeyongerayo okusobola kumobilizinga bantu n'abawagizi ba kibiina kye ekya National Unity Platform. Bingi nnyo bye tukyabatuusako wano ku mukutu awulira kansabe gwatanawo kubanga osubscribing okikole kwata ku kagambo subscribe subscribe ku mukutu kuno kwa Babi Television Uganda. Bw'omaliriza nkwatira ku kide ekyo oba notification bell oteekemu all. Bw'onaateekamu all ojja kuba tosubwa mawulire gonna ge tuba tutadde wano ku mukutu gwa Babi Television Uganda. Musibe bulungi mweraba.